Inside Story Uganda, real source of political updates. Owera kayibwa awulira nti abo bosomye sente baziridde who has been arrested naye je kuzibba era kimbagamba timwali badde temulwana na bazungu kuba gavumenti ngagga ne sente zayo zebabba, which means if you put this money to proper your service delivery sente muziyina. At times sente ezo teziva ku headquarters zisigalayo ne bazalocating nti zigenze mu district kakati bonga bafunye entono kyobola tebakwatibwa kuba kiba kivudde luddawa ku headquarters. But printing that money tibabye wano it creates impunity. It encourages others to steal the money. Ekwa bali babate mubakwatako naffe katubbe. Yes. Ekyokubiri nti ogenda n'otunuulira ekintu nga kiwanvu okusinga bw'okirowooza bw'oba olina omutima ogutula wansi n'olowooza. Omusajja okuvuganya ku district kati ku district nga akalulu katuuse yellow city chairman 5 nga talina biliyoni ya sente ayitamu azijja mu bamanirenda, which means he has to recover his money. Mwe mwanywa tonto ne babagula ekitole kya sabbuuni tobanja onyokwete era kati abaka parliament bangi bakugamba abantu ne bwobakolera bubula obule okunganye ebiliyoni zo 2 akaluwo kaddemu ne boli byazimbira amasomero ne boli bakolole otya they demand money from you. Baka yenye mu parliament nga bagamba basusso okuwumula bagala kubeera eno anti allowances kubanga ekyokusatu nti government ye source of money ne bagamba nti season edda Abaganda balina season kati ebyanjalo byengera kati mwanyi zengera ye season kakati today release ya government ye season era buli mwaga nti obwavu bungi kati buyitirivu tulinda yo release kubanga season ya government buli omwayimiridde kuki ku government. This is our problem. Border transport na sama transport elibweti era ngo ino okutegeera ebyo nga wasoma psychology. Omuntu yenna akola omulimu omubi agumanyira ne gufuuka nnomu. Owa boda simulalu but has been changed by situation under which he operates. Era bwe tuba tunuulira nze mbagamba ndi omukazi oyo omulaba atudde ku boda nti agimanyidde kwatambulira. Omuntu atambulira ku boda tajjayo omutwe kulaba gy'alaga byonna birekera ono kati ono atagimanyidde. 2 you destroyed it to bus transport UTC peoples yabirekawo you destroyed them. Kakati mumama lubyonoona ababodaboda ne bayingiramu is faster. Ndoza wali gwe tonajja wano waliwo omukyalo omu yali agenda ku interview nga afunye omulimu mu banka n'ava mu banka ekatwe amazzi ne gamuttirawo ku gundi awo katwe wenyini awo ekatwa lashing because it was the only gundi available luli bali ba special. If you want to move faster don't wait a bad or a taxi okujjula kati the easiest mulwana na jam kati wapoda wabali wana ne jam ayina oludda lwasigalako kubanga kati boda eyo ate era bw'osoma transport bakubuulira a boda will never be a means of transport. No, a boda indicates there is a distortion in your economy. Boda yakulya masali waliwo passenger wakwata ate akwata muono kazi nakwata ono ate none entengereze nezimukwata nakuba mu kinnya kubanga boda toyina bwokwata akuba mu kinnya yabanyimirwa for passengers. Ekyokubiri nti discipline mu boda
boda bweba etambula ino kubanga yaketala n'emisana so that an incoming vehicle knows that this is a motorized gundi vehicle ati abawano bebagigamba nti boda ina PSV passenger service vehicle ino vehicle boda yes tujita vehicle boda ino okuba nga bwebedda Ntebe edda Kampala etambulira ku mukono guno fe tutambula nazo bali flekita tebagiraba akanakane kayo katono bwekati musajja ali mutwera takalaba ino kubanga etaddeko ettala to know that this is a motorized object nogipima nti ona si gaali si muntu wabula kino kidduka ekitegeeza by this time kijja kuba kintuuseeko oba ogiraba. Another important factor about border transport is that nti omukazi okutula ku boda ino kubanga ayambadde jeani omukazi akuba gitula ku kisajja ate atulako ekikazi uyafa ate bwamukube ekigonga adduka so ayina kwambala jeani oba mpale anti kyenkugamba ati waliwo empale nga si jeani agituleko kiki kisajja naye ona agitulako ekikazi negireti ate nga talina mu jeani ayasa omutwe ate nga talina mu jeani yes naye atuddeko kikazi fe twali badde ba minisita ba Kampala naye era wakigaana bali bajja kikuwa ne wakigaana. You must know nti if border business is a distortion in the economy tujijjamu tutya onakwata bukwasi nikaliyo sente nikazigala waliwo bali bagenda okwawe tente ne munne wakali kyengere nali nsirise nga mise egafunye adamiso bwekanti bagenda kubatula bagati you must have a phase out kwabo oba mugagga kati nga twali mu covid bana abantu mbwe motoka muzigale fene twandije boda zaffe etutambulira okwo kubanga economy yaka tulibagagga mu Europe bugali era obusanga ngo bugali bwabwe babusibye bakolera ambassador ye yakawulira mwaka gali yakavuga akajja wano buyo ku UBC uyo waka uya bugali obumotoka bwabwe butono nnyo bwe buti space ojijjawa you cannot buy a vehicle nga toyina space when a parking but once kasamudira demufuuka abavuvinga ono omukampala omusajja yafuuka omuvubi tajja mulambo mu nnyanja agukwatyako ebyennyanja zino boda z'abo bantu bagagga alina boda 15,000 buli mwana muleetera kasanvu kubisamu gw'omugamba zijjeewo mu banka yeewola n'azimba ekizimbe kuba zaleeta mu ddeyiro empitirivu kati bazijjawo bati kutulugunya baana kyokka. But once you have a good government, you have a minister of planning, planning, you can start from border to the farm, from border to the market. Ezo border osobola zigula ku baana enkadde kubaka today bazi bakwatako nomalozi bakwatako kasa kigenda ku police nekifuuka ekizibiti ennaku 9 kubakizi w'ekitundu wabira gavumenti ennaku 9 kati ekyo nakyo kibba kati ndi mukwebuuza zino ze bakutteko waloze bakutaawe zana ku Bobi Wine birowooza nti byo kapa bano mmese kitwalira baana baakyo n'entu yakyo bw'omanyi nti oyo omusajja alina kye tuyita multiplier effect bw'abaddayo ewuwaagula ki nze balwanyisanga takisi n'enjibabalira takisi eriko kanaabe bwolaba abatakisi we bapaakinze obaolezaawo emmotoka waliwo avumba mukoloni ekigere weekiri mulokoni waliwo atundirawo omwenge waliwo aziteekamu ebiba waliwo atunda emipiira gyazo waliwo wa spare. So when you talk about phasing out the kamunye oli mu office otudde nga kano bwava mu nsokolo obusinga bwava mu nsokolo tebina planning at all kwabo nabo oyogeddeko tekuli agituulamu abo bo bakanika bukanisi ne bavaawo alane by people abatali ba grassroots kyovala nti nabbanja grassroots abafuukidde ekizibu tulina betuyita beerayisa aboogerere makerere utopian things nitubeera ne ba grassroots politician man like me
nze ndabulinga nkugende mu university nenjogera ate nenjogera n'abantu ba bulijjo kubanga experience njikola ki. I know it. How do we change society? Kakati yakola report tebazirinye ayita kipyo yakoze report. If we want to see how people die on borders visit a hospital ababe bawanisa amagulu wategeera obuzito bwaki. Yes, kakati mu Uganda bakafira mu nyonyi bali bameka. It means how the nyonyi either is safe or you don't have travelers. Golowooza singa wakete ku macha n'obuuza report yali ku mulenda nkaaga mu ebiri nti abantu abafa ku mefuga emmotoka baali bameka zaaliwo. Something to kill it must be available. Oyinza okusanga abaafanga omwenge baali bangi nnyo okusinga ab'obubenje abafa emmotoka kati depending on the population. Therefore as we wind up on that point, singa ofuna bannabanja nga 10 nabbanja n'omuteeka mu Kampala kasajja ne kafuluma ekibuga kitereera ali grassroots kibalaze mbaga nti basobola kulwanyisa nabbanja within a very short time. Omaite eri kirungi mbagamba nti bw'oba oyina essomero bw'oba oli musajja mugagga tozimba kizimbe Buddo King's College menya akasomero k'okukyalo oteekewo eddala lirabika mangu. Akokukyalo kalabika. But when you construct a building in Buddo, it's one among many. Bayinza n'okubuta kutondi singa nti gundi yakikoze. Kakati gwe teebereza sente bwe badde bazibira mu Prime Minister's office and health ne balangirira endwadde zisaliyo zisooka mu monitor. Buli ndwadde etaliyo esooka mu monitor to justify. Prime Minister's office disasters zibadde disaster after disaster buduuda okuva nabbanja lwe yayingira bw'okyala ba disaster mu ggwanga. Toyinza mulwanyisa era ne lumu weyogerayo ne Justin badde basituddawo omutwe nti mu Uganda mukyalimu disasters. Why? Once you report it to nabbanja n'omureporting ye yagendayo si bano kulya ssente bajja kubbira kalamoja gyatasobola kugenda nga talina security tebakyabba. Gweyogera nti ebuduuda eriyo abantu babonaabona nabbanja solve the matter. Kati onabbirawa kizigwa nabbirawa yagenda Russia Katonda yamuwonya. Abali mu Prime Minister's office bonna bajja kaba obwavu ate basobola mulwanyisa kuba buli omu yali alwana kugenda mu OPM. Disaster after disaster. Golowooza Kalolo okulutu yakaabako nti Minister wa General Duties yakaabako. There was money. Lwaki akaaba tewali money ko yasitudde omutwe. Minister of General Duties ni wano ninga kifaananyi ate kiki ekikolebwa mu disaster nga toliimu tewali. Bamukwasa store nkalu temuliimu kintu kyakuuma kyonna. Store ki nkalu n'emipiira sipeeya temuli. Anti baali bayimiridde ku bubbi create a disaster give monitor money exaggerated give a gundi bano bwamo dismi bloggers abantu 7 be bakafenja le Kalamoja balinye mu 10 ngani ababala ayogera nga ali Kampala ne Kalamoja nga tamanyiyo. Ate ye waliwo kye tukugamba nabaga nti tuyina kye tuyita the politics of overwhelming. Ndio yinza okuba omusajja omutwalo gumu naga nti singa namusabye miliyoni ndowooza agirina tagenda nga asanyusa. Nowayo gwowe 10,000 n'afukamira n'akusabira Katonda nikisobaawo najjo 5 azivaliwenga kandi politics bwali. If you give Rugundo for Prime Minister I'm entitled to it bali mpadde kyekirala nobo president mbusobola. Kakati ye nabbanja got what she kugamba tutya I got more than I bargained for. Lifestyle is comfortable. Mu ministry ya Harris bali bamutwalanga ambwa. Did you see abo ministry ya Harris nga bamukoledde embaga nti munnafa abadde promoted keko kuna bwe kukomekete n'obugulu bwako bamuyisanga nga ambwa. Kolese Katonda agenda mukola ki omuyimusa ate n'akola kuba yasanga ekivundu. Ye maama kati maama nabbanja Prime Minister's office yali eyimiridde ku bubbi.
naje naje kuwatamu kati sobola mulwanyisa ne Lumumba bwaba yawaba mawuli center abawazabo erere there is a time when waliwo olupapula baluyita munnansi lwatandikirawo okuvuma Museveni mukino na mugaga lwaggalawo nga Museveni ayogerwako kubanga ensi yali evudde wala era nawandika mu katabo kange akamali mugandi Museveni found a country yearning for peace nebe yali nti mfuse kabaka wa Uganda balikiriza kubanga bali bagala mbi people want munde bati wali bantu nga kalanda lugasize mundeba muno nga tuyitawo Beirut emengo nga tewali maduuka barracks wonna nedwali lyali affected eri emengo nga bwoba otambula mu kibuga ne balaba sente bambega receipt ya pesa iko wapi kati receipt ya pesa yerewa ne baziyola awo nalubaga awo kaidali yali agalo kuzimba egundi popo gundi memorial kalina bamugana ezisuka utatunula mu lubiri abantu babetisanga ebintu I remember in my family waffe twalina ekinya mwe tugweka engoye nenga twalina okuleka wezo okubba obengoye zisuza mu bafu obulamu bwe butubwe kati nga Museveni twalina kyo omukole era generation etawanya Museveni ye generation ye jakuzizza kubanga yo tina difference temena kutejimanyi you know mvuka we South Africa apartheid was your problem. Don't tell us anything about apartheid. Solve the current issues of poverty. MP Gun. Yes. So all of these situations are explainable, but you see, toyinza kubeera ng'ofuno tiofuno musajja mukozi nnyo naye nga gwolaba bantu how can you defend money nga gwe toliddeeko nganze gwe bagamba mbonze nzita business zaabwe I have to go to the village bo bakole give him my man and I go binkwata koyi nze why katonda yankwasa ko Uganda nti supervisor we mu Uganda no siku history isoloboka gudde ayina kufugira ku good policies to get more banabanjazi Meshimba gamba mbalabanga batudde the movement is completely destroyed by Museveni. No movement teina cheba koze. Why? This is not an ordinary political party which has branches, which has cards. Bulaba ina kadi ye na alemu abayina byali agoba era bagenda okusaba emirimu bakulaba muntu akasibako tibategere nti ye wachi wapate wa ina waba yolali ne bambala yero sati bazigira mu kubo kati party teyinza kufa kubiba teyimiridde ku solo organization you say the party efudde lwachi the party efudde kubanga bulanchi yeruwero yaggalawo office ekyo tene galawo office eyomukono ne galawo office kati bano base singira ku kyaba tayina office wantu wonna nti pate guddo jibalira kuki gwe yagala okujustify nti ofuge pate yabwe bagizimba mu ngeri yabwe this is a revolutionary political party nti it only mobilizes people for an election and demobilizes ne mudde ne mukola bemala akalu mugende mukole tebe active daily era bagezi nnyo buba supplying ebintu gafe bitwa supplying office yabo gibasoko okugala obanjani mwajiwa baba waze mwakunumba nazo gwe ne jagenda bone bagalawo kakati obanjani kubanga ekyabwe kiri temporary. These are characteristics of a revolutionary political party. Teina permanence. Process yofuna obuyinza bweggwa let people go back and work. Ngesene zizina gwa Masaka. Walaba ya mabati. Gebatwala gebasibya kagende Masaka. Hagachi. Nensene nolugwa ne manager wa umeme bamukyuse Masaka. Era banatera. Tutayingira musenene banatera. Sizono. Okay. So wali NRM we wiridde. Toyina woje evaluating ira. It has no branches.
No. It has no offices. No. It has no permanent paid up gundi mu village. No. Sente za Museveni mu Kaluzi je Mirundi echi. Esatu. Yeah. Before we talk about the rise and making of your son Kyagulanyi, myaka nkaaga mugumu, President Minister Kati, Minister President wa DP agamba yesa President aweyo buyinza mu mirembe. That is his opinion. Manyabo bamawo nzimba sasira. Bamawo betolera ku kintu kimu. Sweet talking the president. Why do you sweet talk him? Mukuba akalu. The only option of removing him, there are two. Waiting him to retire at his own terms. Oba mukuba akalulu. All your efforts would be to mukuba akalulu. So bali mutumenya mitwe. Kakati obata wangulwa. Abena ali mu babajirewo anawangula. Ngobana wangula. Ndi ku mizigo. Buli musajja akalo kwana mukazi wo amukulu opera. No mugoba ndeteko munakwana. Abantu obabali ya merechi. The solution is to allow Museveni to retire at his own terms or to defeat him. Mukalulu. Tewali mugambo yingire ensiko ye munansi sabalwanyi. Yes. Brazil yatwala ekikopo kya World Cup emirundi emeka. Bajagaira nti kununo tojja. Abazungu ba traininga. Nibakubira ne wabo wayo. They beg them. Did any European team beg the Brazilians? Tuiza kubira nandokoze ya busiru. This man must die. No. Plan and defeat him. And after attention in Kugambi, wano tewali entrenched system. Kawunda yine kibina kye cha UNIP. Bano jibaje wanu kantu wanechi. Nga echa UNIP nga n'omudala gw'omuwino gwa UNIP gwa kibina keke boys ya Kawunda Kenneth Kawunda baamuga nti omanyi teekawo multipata abazungu n'agiteekawo gundi temukuba ekigo an entrenched UNIP party was defeated by Chiruba. Buli wamunga wali. Yes. Chiruba na political parties wanoteriwo. Magambo nti yo ya assignment. Tiri permanent. Tiri mudala gwomo wino gwenalemu. Na chiki ni mu company NRM. Ni mu industries NRM branch. Tewali. So request ya Mau your opinion. No sanga kamuzi banda entrenched system ngatakiriza yo muntu no mu opposition. Tebamukuba akalulu. Meja buyoya baduka n'omugamba nti musajja mutuusi nenga mama we mukutu. When buyoya took power, he fought the Kigundi divisions. Naga nti abajasi bonna balage ekimaka tugabira ku training batuusi bakutu. Naga nti embassy tuzigabane equal numbers batuusi bakutakula nakeeterawo yeka omusajja ndandaye eyamukuba akalulu. Tewaliwo bakutu baali bakulidde Burundi. No. Ekyabayamba ekereziya yali yabakutu nga bwe bakuba abatuusi. Ndadaye bamu omwezi ogwo okukola akalulu mu Burundi. Era waliwo wana ekibiina bakiyita no same mukyalo yosolo mebosa ndoza yagenda mu Gundi. They visited Burundi and came back and told us in Burundi it is over. If you performs badly, he will get 70%. Nge motoka ya buyoya mu Bujumbura basindika nsindike teba mu mafuta bamu kubaka luya fona 15%. Unbelievable. Neka wunda yagansinga still demo lokole mbadde nemera mu State House, but I committed to my people. Ngaina kuota ati je bamukolanga nti kawunda ewuwenga abantu je bajjula nga Chiruba tabana bantu yeyogeza yekka
nenda yeye bwakola nganda ndayitaba nachi ngabantu babera wabuyoya tatoloka ne Museveni wano bwo bimikola ategeera yemuyekera tomuyita kulita tozoya muyita kulita gundi Habyarimana yawazanga zana kuijana 10 ku 10 kya wangulide muzana kuijana zana kuijana tewali gwe batakubye kalulu moyi yagenda nayita abo ba minister be n'abagamba nti banna tugende mu multi party bonna ne yali vice president Kibaki aga kanuje ko muvule tree emuhagani emugume tree emahogani it cannot be cut by a razor blade. Those who think that they can remove Khan with their dead dreamers, Khan will be here for 100 years. Bonna ne boogera the issue in Kenya is not multi party. Muyenchane yekyusa naga nti nangiridde bano bonna bagwa mu kalulu abasajja abakulu. Yusuf Okano 1989 mwemwajiro Cyrus Jirongo ye yavuwala mwemwajira Luto mwemwajira bavuka abantu ate ugurusi yalimu mulongolongo amazabogeza naga nti kana akaluka akikala mojja mulongolongo bano yabakuba abasajja abakadde nga amazabogeza wano bagende kyankwanza yonani masire nenga bidandi ayina minority report tugende mu multi party Bukenya ne Sekabanja ne basala embuzi ne bagiteka ku mulyango gwani gwa bidandi yali yebasenga yekwesi ne bawujje vumbe vaya tukakube kapeyo tukakube Museveni bwe yakera ku machani tugende mu multi party Sekabanja yakola ne Bukenya bakola so umwane wakazo oloko ganti akusemmere no musanga ku mulirano ngaalya ninga ataku avude wakajiresewo akuse angana nalutuka ku mulirano uyita ku mulirano nga seba atudde kubanga alikusowani ndambe kumutwe oyizo kwengeri George muwadde oli mukanga botajirya ogenda kundaba oye saagala nzikuse fe twali ne fujjo abakulu wote balekebwa ku mmere kakati ne mudira mufukamidde mukoze mutya amagulu gabalumye bubali abanyumya baya aje twakolanga muloza genda kusaba mu kapira katima ule muko mubi muve ku mmere muve natugenda mu ndiba ya fe alafu twatulanga ku meza ngemeza ya kitawo nga wajigira wa foko ngozirisa ludda wa entebe eberemu ya kitamu naba usikateza abagenyi mutula wansi ku mikeeka osumulula busumuluzi nga musumulula mwenna lumu oba omukumwe oba nga mwina gwe mwesiga team leader ntikati leero lulwo bufuyo bufuye frume nga mugenda kundiba yamwe kusamba so omuntu si muntu you cannot tell you obulali nabagamba nti president Museveni ajja kwata abantu abatwale erwakitula abawe mwenge mungi katana bakujja ababuze ebibuzo byebagenda omubulya batamidde sibiri why bana baganda bagenda nge wa Museveni bakomawo why omusajja atukanze abadde ayambadde nga busoboka basoboka kukagola babwoti mayibwa ayambala ekiro tayagala nsiri sebende very careful about his ears abadde alaba maaso gokka kwa president engeri state house gye bagifuuyiramu obutabawo yadde kasiri naye yalooza kayinza okuba wakayiseemu era omuganda kasaagendayo bannange ekiri eyo kiriruda fe waffe terisenyiga babulwene tumulire eno Kampala ate bwe bafuluma tatuwaddeyo n'ekikumi ate zaaki ewammwe taliyo wai gwe muŋŋambire gwoba omuŋŋambira gwe lwaki toyogera tutuukireyo nakwatira wano gwomanyi nti oyinza okukola embaga y'omweyo Serena abantu batajjaayo notafuna bafulukazi wai abantu bakyali mu fiya ya Naire Mansoni amaduuka g'omu Kampala waggulu teriyo bantu
batya okulinnya amadaala, batya obbafererayo. Era amaduuka gaffe gonna ogalaba kalina ensooka waggulu saluuni. Era abasinga bwaba apangisa wano wansi wa business bampe first gundi ground floor. Kakati bano hoteli giteeke waggulu. Bano abali emmere ne badduka. Banafuluma ku madaala. Lifuti bwe muggaliramu. Our people still fear. They have villages. Bali mu ekyalo. Nti omusajja bamubbira mu Kampala bakubbidde wanti mu kikuubaawe ekikuubo kifuluma. Bamugamba nti akulabanga uyina ebintu byokebera mu dduuka. Nkikuleetere kya sente mmeka? Mpa sente nze nkikuleetere. Kweliza ekikuubo kyalimu. Booti sentebe abo batika ebintu mifaliso biki yamusalira mu mmotoka. Mukuna vuka tumalirize bwe tuti. Mutabani wo wamuwandiikako wano. The rise and making of Kyagulanyi. Yagudde. Kyagulanyi yagudde batandise omukwata. And I support the police. Why? Nti abatamiivu bakwata munnaabwe ne bamuzaayo ewaka. Abatamiivu. Toyo omusajja bwakugamba nti omuganda agamba nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Why? You are alive in the morning. Kuba abasajja babuuza ne bagamba nti omusajja ono atamidde takyalina sense ezize. Bwe tumuleka n'agwa mu babbi bajja tukwata enkeera. Kati mu escorting tumutuuseewa. Oweebikonde. Waliwo bamukuba ebikonde n'aluzinga gundi. Is it to be the coach okumusuulira ki? Ettawulo. Mwongeremu kuba ngumi ndala yaluzinze dda. These days babajja namu ebikonde ne babistopping. Era kye tuyita knockout. Kakati omuntu nga Bobi Wine alinga mutamiivu. Ye tamanyi situation gy'asobola kuleetera ggwanga. Nti abantu bangi baba assassinatingidde ku live. Ng'ate akikoze sina bwa gavumenti. Ne bagamba nti mugende musome mu downloading Philippines. Ebyamu bya downloading. Philippines. Akwino yali addayo ewuwe. Ng'addayo from Exile. America nga banyigiriza makosi. Batekewa akalulu akavuganya. Ne bamubuulira nti bagenda kuttira ku kisaawe. Malala International Airport. Yayambala kifuba bakuba mutwe. His assassination planned the Philippines into chaos. American Marines mu helicopter bebajja makosi mu State House nga bantu bamuttiramu. Okumanya baali bakambwe ne bakima mukazi we mufumbiro kulazana akwino ajafuka eggwanga. But was it in the interest of Makoso okuba y'omusajja? A third force. Je tunula ne gambo ajja tusiima. Bagenda kibulemanga kwani. So when you have a status in society, you should be never a deceiver bakubuulira. Onywedde ekimala gyantugende. Wano vaawo. Ne bagamba nti buli lwobeera omusajja n'agamba Samu nano kyali mu mwenge. Toddeyo waka. Owe wange bwanzikalire bwero simufulumya. Tomuwola sente. Tayina mu supervisinga. Ozimuwa atiyo wa oni. Ate tayina gwatya. Kubano omukyala tamuwuliriza. Yamuggo ye guno agenda mwenda mmeka. That's not a responsible man. So there are times when you must help a person who can cause you trouble. Polisi nemuyola nemuzeewe. Yamulisiza na place. Twali tusoyalinga wano bakulembeze abajja okubeerawo nga president asoyalinga in. Besigye ne yeefuula akomawo. Kenya Airways negaana omuleeta. They informed the president. Besigye bamulese, Kenya Airways emulese eganya omuleeta. Kubanga bagaana okulandinga bakugaana into kumalanding rights. Oba osigala mu passenger omusigaza. The president said, we fought for freedom. No Ugandan should remain outside because we have functions here. And now we Besigye to come, arrive, disembark, alakebuwe. Besigye yalemera kubayita babiri ne mukazi we. Bakube emmotoka z'abakulembeze zimalawo. How can he leader attack foreigners? Bali ku luguudo kasimanyi abajjanga kalandala nnyo nga sibawano.
era ne bagandi kyekyaleetera yakero okumujja mu State House nalaba aleeta president yakapapula we should change the venue from State House to Serena. Then who is in charge? Abagenyi bano amaze babulya nti Gonde Ranchoni eri mu State House besi yaje kukyusije era bakagoba but evaluating ndi Museveni abacha ina power abatalina but besi ye violated gundi besi ye bamugamba besi ye olagana jana nkumbi nti ye kati Katonda yamugobayo yatabwanyanga ekibuga nti alaganya jana nkumbi police ne mugamba katwe reading kati Katonda yamugobayo besi ali bwejita bwatia Katonga ayiya bwadda besi abantu tiya gasi ngalagawa alla namufumula yo kakati alengera alla yafumula besi najja na abantu bakoliba nabagandi besi ye wali batafudde simama nkwambiye alifa wayirindi yayisa abagande mmere yajanga mu lunch time omuganda tayiwa mmere ekolima ne bwoba musajja mukambo otya na wali emmere yomba ne mukazi otoyiwa mmere no obochiso obochiso bwe bwavu bwe mulina bwe mutabala nti one ababuganda riots bakunganya abanyarwanda n'abakongo babokere mu base natete abakongo abebitenjo kyabalabawo they now going to Dubai China wano bali baze kulambula Kampala abune mbafiirwa fujo besi ye buyajjanga mu kibuga kusawa musango naye omukazi afumba emmere bw'omutunuulira nga siba nabo mukamfula bibajja mu nsokolo naye gundi kale kisaka kale naye waliwo gwe bajjira dda mu nsokolo oyo musibu nnyo omukazi agenda neyeewola emmere ne bagimuwola neyeewola ennyaanya ezo bajja batuddeko zaabo bakazi zakufumba neyeewola ebinyeebo neyeewola engege enkalu era obasanga olw'eggulu nga babala kyovana zisinza kulya mmere yakawala kano buno butambuza emmere azikasalako katambuza bigere nga kagenda kakolimira tolya mmere nga tolina sente no era kujjako waliwo omusajja nga ye mufere naye ennaku zo mukyalina abafere bafere tibaliwo wona ensi yakoma okulowooza omusajja yajjanga mu kibuga katalina 10 naye ng'alya yakwatanga ebikenembi 4 nabira nabyo mu nsawo ansaba amatooke na nnyama ngaddira ettooke ng'ebikenembi abizizikamu bwe yamalanga okulya gyalidde n'ennyama ye ayita waiter what's this ngamulaga ebikenembi he can even inform it ati okanga abaaki abagundi bonna abatudde mu hoteri bamutwala wa manager kumukandolinga ki nga ye naye agende omuyindi n'abikola namuga no ebikenembi nze nabifumbiddemu that's okay naye sente zobadde ogenda okusasula emmere omutali bikenembi ziriwa omuyindi yewe yamukwatira zobadde ogenda okusasula emmere singa tugisanze mu bikenembi zo ziriwa netuwuliriza endaba y'omukukunavu ku nsonga ezo olwo netulyoka tubaako kitujjamu ekitutuusa mu Uganda eyo gye twagala. Nze Mulanzi mbaaniriza nzikiriza nti Mukama abakuumye bulungi. Tugenda kutambula ffenna tulina eddakiika nga 46 nga tuli fembi n'olwekyo tuzikozese bulungi. Kantandike na report eno eyavudde ku poliisi mu kitongole ekya traffic. Omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2023 balaze nti aba milioni 17 poliisi ze yakunganyiza milioni 17 poliisi ze yakunganyiza nga zino yazijjemu abo abatawuliriza bigambo bya traffic police obo mulanga ogukubwa police nti tonywa n'okola ki tonywa n'ovuga. Kati bano abanywedde ne bavuga obwedda star obagwa mu V nga basooka bakusimba ka fine yako mitwalo giri 2 gyokka. Ngeri yemu n'abo bennyini abavuzi abavuga endiima ng'ovuga
n'osussa speed oba emmotoka yo n'ogiddusa nnyo okusukka ku limit oba ku kikomo ky'olina okuvugirako mu kifo ky'olimu. Bano abavuzi abawerera ddala 474 poliisi egamba abo bo basibiddwa, abalala ne bateekebwako fine ya mitwalo 20 kati zonna we bazigasse kwe kuweza omuwendo oguli gwe nkugambye emiliyoni 17. Poliisi zizo yazikoze. Era abalala 308 abavuzi bano bo ne bu kamera footage woku kamera closed circuit television CCTV cameras zabalaze nti boy batuuka ku express way Entebbe express way wana awali 10 kati bo balabawo ng'olukumi kati bavuga kulaba nga baweza speed ye y'olukumi kumenga n'emmotoka zaabwe zirabika zikoma mu 260 na 18 endala 308 bwe watyawo naye bo bavuga ne basukawo kati abo ku Entebbe express way CCTV camera ye yakoze kubanga zo kweziri zibalaba era baba kutte kale no SP Michael Kananula ono nga yayogerera traffic police bwate yavuddeyo n'abakubiriza bw'okozesa Entebbe express highway tosuka speed ya 10. Mulimu n'abalala of course bana abalala kati mulimu aba boda abo abavuga nga tebalina reflector jackets crash helmets kubanga ekyewunyisa nti abantu 71 be bafudde 287 balina ebisago mu wiiki emu yokka bweti era kwabo 71 bano kwaba 71 abafudde out of the 71 deaths 28 babadde ba boda riders. Minister yakola research ku ba boda naye ndowooza kyandibadde kikulu n'akola ne research ku bavuzi b'ebidduka bonna kuba batugamba ba boda ebitundu 9.5 ku buli 100 kugamba omutwe teguliko ekibulako. So kuba mu wiiki eyewedde n'abatambulira ku bigere 17 nabo ebidduka byabaliddewo nga bali ku bigere. So tulina okweyongera okubeera tugambe tutya abeegendereza tubeere abeegendereza. Obubbi bwo bulinga obubbi mu district y'e Kaliro bw'ogenda ku payroll yaayo mu myaka 7 biliyoni 10 zabbiddwa biliyoni 10 zabbiddwa district y'e Kaliro. Sente zino okusasulwa abakozi mujjukire gulano nga njogera ku kya accounting officer deliberate attempt by the accounting officer sente naziremera bana abe Kaliro kye bakola. I think Kaliro should serve as a case study and an example ku districts endala zonna. You imagine abantu dala mu Kaliro omwo biliyoni 10 bano bano zebalemedde zebalidde tezisobola kubaako kye zikola mu district y'e Kaliro. Lwaki tutuuka ku ddaala? Lwaki okkiriza okutuuka ku ddaala gwe bawadde obuyinza okukulembera n'ofuukira ddala
ekitagasa lwaki otuuka ku ddaala eryo gwe nobba nga toyinaamu yadde ekisa ng'olingaga nti